Mwabana abali ku kyeyo mugulobu ploti naba discouraging nnyo okuzimba nga temuliiwo nebula akaploti kamu 2 3 4 5 mu myaka 35 oba olina kubanga okuŋŋaanya assets paka 45 bw'otuuka mu myaka 5 kendeezaako tandika okuddira assets ezo ze wagula tandika okuzinnyikizaamu ssente laba wano wenyimiridde gwe gayi Kasooli omulaba w'emyezi 2 tannaba kuweza myezi 2 namubalaga wano nga musimba n'ekino kyempita cash flow wabeewa ŋŋamba nti oyo Kasooli si ssente ennyumba z'abapangisa ye ssente kimbuulire zino acres 25 mu Lusanja acres zikunuukiriza 40 Kasooli wa myezi egi weginaawerera emyezi 3 nga nkuba silage wente zange nga ntunda Kasooli kiri eri ku 100 mu 100 B asset rich ng'okyali muto mu accumulating paka kukukula bw'ogenda okula improve your cash flow yongezaako okuyingiza ssente eziyingira njagala okukakasa ku myaka 55 bwe nkulaba ng'osimba omusirigo ogw'emmwanyi ogusooka manyuuliko ekikyamu ku myaka 55 oteekeddwa okuba emmwanyi wazisimba olina emyaka 27 ku myaka 55 ogula kibanja kirala oba osigulawo ziri n'oyongerako because emmwanyi is an asset. Emmwanyi is not cash flow rich because ziri seasonal. Ate emiti nze emiti oyinzoga nti kati ngaasimba ate ye emiti egyange mbayigiriza emirundi mingi nti emiti egyange gisinga n'omuntu asuubula ettake kuba kati laba wano etuyimiridde ejo gigenda kukola ki gwe busajja gwe nga bandeetedde ssente emirundi giweze 5 nga mbagamba mugira mulindako kuba ndaba season eggwa kuba nze nsala omuti gwange nga ngenda kuzzaawo omulala ate nga ngenda kusimbamu n'emmere endala bwe mmaliriza awo nga neeyongerayo so emiti gyange giringa cash flow so nkubiriza abantu nti mu managinge portfolios zammwe okusinziira ku myaka gy'olina